zino ze Statute Awards 2018 by Stella Nancha abange kinayitirira nga 10 Novemba gye muli ewaka nga tuli wano ku mukutu gwaffe BMTV Africa ng'omuweereza wammwe nze muzzukulu wa Mbazira Omunyonyi nga nsinzidde wano Johannesburg mu kibuga omusana mungi nnyo nga tuli ku Statute Awards interviews ez'abawanguzi abawangudde ebirabo eby'omuwendo mu mwaka 2016-2017 mpozi nga gwendi naye wano abasinga muyinza okuba mumumanyi kajja kweyogerako ebisingawo amannya gaffe ssebo manya nze Abe Mayanja Abe Mayanja nsanyusa Abe Mayanja gwe mmanyi oli oba Abe Mayanja omulala Abe Mayanja gwomanyi wasite kanso KCC nsanyusa omulaba bulijjo munaye twakulabiranga wala nga tusobola nakusemberera naye ensi eno mbuuza wa South Africa w'obeera mbeera Johannesburg ovaawa esa Uganda oviirawa Uganda nviira Kawempe nsanyusa okulaba mukulu Abe Mayanja okola mulimu ki e South Africa nkola nga sports master ku GP College School ne ku Val College School GP College School okukola ku South Africa okusanza otya ng'okugerageranyiza n'okwe Uganda ku South Africa okukola kulungi kusingako okwe Uganda kubanga wano buli kintu kiri straight tewali kusumbuwa omusaala gw'ogujja mu time buli kintu kiriwe kiri bulungi. Okay, wali wadde nominated mu category ki? eya athlete sportsman of the year. Akola ki oyo athlete sportsman of the year? Muntu wabyamizannyo. Okay, kati gwe award eno ogifiiringira ddala nti yiyo? Award yo era ensaana gifiiringira ddala. We bulungi kuba manyi ebaddewo ebbanga Statute Awards zibaddewo ebbanga nga bakunominating nga tuwangula olowooza ki ekibadde kikulemesezza okuwangula okisebeka wabaddewo abadde bansinga ne kuno wabasinze kuno nabasinze we bulungi kati ng'omaze owangula award eno gwe okiraba weewulira otya nti ogiwangudde era abantu bakusuubiremu ki ky'oyinza okyusa mu community y'Abannayuganda mu sports award gye wawanguddeyo? Sports award eyo ginawangudde community y'Abannayuganda ejja kukyuka nyingi kubanga ntwesaawe eno training Abannayuganda bonna okubeera fit. Abantu obeera fit kikuyambako okwatemu kyoyagala kino tuukawo butuusi omuntu obeera fit health wise obeera fine nenkuyamba n'osala amasavu era bazadde bampadde abaana kati academy nafunye abaana ba under 8 ne under 10 bentandisa okutraininga kati okutandika ne wiiki ejja. We bulungi abantu bakusuubiremu ki olina award eyo buulira abantu bawa obukakafu bakusuubiremu ki maaso eyo? Bingi byereere era nejja njagyogerako nayo njiwangule bwotyo bwogambye. Experience ya Statute Awards kuba gye tulina eri recognized e South Africa ogirowoozaako ki experience what do you think about it kiki ogirowoozaako yo nga Statute Awards? Statute Awards eyambye nnyo Bannayuganda okubanga Stella Nancha ekintu kye yateekawo ekya Statute Awards kiyambye Bannayuganda abamu abalina ebintu bye bakola ebyenjawulo okubeera nga bamanyika kubanga si buli omuntu asobola okutegeka ekintu ng'ekyo era Stella ekintu kye yategeka ekya Statute Awards kintu kirungi nnyo okubeera nga in fact mu foreigners abali e South Africa Uganda yokka yeyina ekintu ekyo abantu abakola ebintu ebyenjawulo nebabaddizaawo okulaga ekyo. Webale nnyo ssebo omukulu Abe Mayanja era tukuyozaayoza BMTV Africa ekuyozaayoza okubanga wawangudde ekirabo ekyo kati kulinde omwaka ogujja kuba bakweweredde abantu bangi bo mbalabye eyo balabye emmanju obedda mu kateni babwogerera eyo. Webale nnyo okujja katugendeko mu bulango bwaffe. Amiina.
zino ze Statute Awards 2018 by Stella Nancha abange kinayitirira nga 10 November Bedford View Hall Johannesburg. Tokkiriza kunyumizibwa era ng'enteekateeka ziwedde. Dress code twambala green anti eno ye green carpet esokedde ddala mu byafaayo. Abayimbi bangi bakyetabyemu zikulembeddwa Namakula Zizabafana Ambassador Sally Wise P n'abalala. Okuyingira landi 3 JP landi 10 emmeza landi mutwalo teweerabira tizino ze Statute Awards ez'omulundi ogw'okutaano anti abawanguzi kuna awadi za njawulo zavudde Bungereza nga 10 November ku Bedford View Hall Johannesburg. BMTV Africa member, freedom comes to those who fight, not to those who cry. You understand? Bless up every day. Come to Cape Town, Mandela in prison and free up. So we must be free. Saying, Yaman baganda bange mwenna mbategeeza kino kye kituufu. BMTV nakamudde mukomi yaganaga wano okawunsanga TV esinga okulaba mu diaspora abaana b'e South Africa Durban Pretoria mwenna mbategeeza mujje mulabe ku Khalifa Aganaga. Yaman mwebale nnyo okulaba BMTV mwongere giraba mbatumidde nnyo abali e South Africa, Cape Town, Durban, abali US, abali Dubai, mubeereko ku the show all the time on YouTube. Naye ono mutute wange naye nga